look for the stamp of Taka Jong MC1. Kubanze ndabyeyo n'abatawanise nenebuuza byonna bye muzze muwaaba ssentebe ow'eggombolola temuli makulu naye abantu bano tuteesa wano mubaddemu. Neyanziza nnyo Mwami Hassan naye bwe tulwisaawo kino mutubuulira amannya amalala kyonna mu stampu esinga okwetaagibwa mu ofiisi nti simusabye funge kugombolola within a few days. Naye nga amazima galiriddawo bw'okijjako mu county headquarters. Please do the needful. Help him. Munfunye bulungi olw'ensonga alina abaki beyeesiga era kati bye bakola ndowooza babiteeka kunze. Kino already kibadde kikyafu nnyo ng'era ababbi kumpi buli wane wabadde ng'ensibuko y'obubbi obwa buli kkala abadduka e Kampala batuukira mu kyalo kino. Ekyalo kino kyonoonya omuluka wamu n'eggombolola in fact ne disitulikiti Namba nga bonna buli enkiiko za situlite zonna ziyitibwa ekyalo kino kye bakomplainingako naye nga asitudde enkundi mu kyalo kino chairman waakyo kugamba yabadde akiremesezza okuvaayo. Omukola awajja kujja ajja buzi. I don't know where he lives these days. Simanyi ate kubanga asula abantu walala wanajjawo buzi kyava lunaku lumu mu wiiki okole ku misango egisuka mukulu mukaniyo kagwe omusango kajweki embuzi yafuuka embuzi kyekyekugamba embuzi yafuuka embuzi kyobalabanga nebbaluwa zino endagaano zino zabadde agenda akola eri mu byalo ebirala najjayo endagaano nazireeta eno era eyo nebanguzi kubanga obaotunda ekintu ekitali kikyo n'okijjako omusolo ogutali gwo ate ne gutakola emifune gyo ne bannanga bamu tugambe nti ekyalo kyo tukisalemu LC3 oba 2 tusobole okubanga ne situlite yennyini ebanga esobola okubanga ekola ne kati tosobola kubanga ova munakitutuli eri wansi owulya ttaka junge ogende kubbiri eri mailo kumpi Namba n'akatundu kamu ate abantu beyongedde population yeyongedde okuba ennene kati awo situlite tosobola n'oba obuyagala owulya kati n'oba mufuzi era tosobola kubanga tojja kumanya kifa mu village ate omanye kifa ku bbiri ate okimanyi okifa emwerosi ne batugambye bakulu batutwala nti kugombolola eri manya ku kanso kyekyali obuzibu Sebbale bwe yagezaako n'alemwa kakati Sebbale waba yagezaako n'alemwa bano bannaffe bandibadde bakikola ne tusalwamu ne tufuna abaami baffe nga babiri oba basatu batwala ebyalo ebyo. Ekyalo kyaffe kirekeddwa emabega mu bintu bingi ne wano wetubadde kati tulina wetuula naye nsuubira mu bbanga etali lyawala obujulizi bujja kujja ekyalo kigenda mu maaso yamaanye tazze mu nkiiko zonna zabadde bamuyita nabafuna kukiriza tutunuddwa lwa nsonga luli twalwa mu lukiiko era netwogera ku nsonga eyo ne bamuwa ennaku 3 alete sitaamu era nakati bana basajja yalinga yabasinga amaanyi kala tuve mu lukiiko nga tubateesezaako nga kintu kigende mu maaso kikolebweko sisudda mu nkiiko ate njanti ate mujje tudera mu nkiiko ya chairman kuba toleka ebirimu ate nebyogerwa era mbikola ki era mbiwulira byakola ku bantu bamujjemu obwesige nze mujjemu nga nze Nakateroozi oyo ewaffe babbayo omufaliso ensonga nkulu gye mulumiriza nakwata omufaliso nga gukuliko ejjambiya sawa 11 nengulaba ne bukya nenkuŋŋaanya aba Red Zone ne basalawo tukuume tukwate ababbi abo mugalula bwe beekolamu omulimu basitula omufaliso ne bagujja ne bagamba ekyo tekyetaagisa abaana n'ababbi yali baddewo ne tukwata omubbi oyo kuba ebintu bye yali agenda binona naye ne muwandiikira era yagirisiivinga
nga twagala tuteeketeeka olukiiko luwaddeyo okusaba era Ssentebe mwami Mugalula takoze eki tazze abantu ne baleeta ekiteeso nti tumuggyemu obuki obwesige era enamba y'abantu abamuggyemu obwesige they are more than 200 abadde bagamba nti twagala Mugalula they about 70 walirowoozezza nze nga Ssentebe egompola nkole nti era mu kyo engeri gye tumusabye emirundi egiwera nga tumugamba aleete stamp lugomboola nga agaanye we are going to involve security officers now stamp agireete kugomboola nga bwe tunoonya embeera ey'okutuula mu nsonga ze neglected abuse office incompetence corruption ofuna tata wange of course automatically he has failed to have a village council for more than 2 years up to now obeera Ssentebe kikaaki abamugamba asigale mu ntebe they were 76 abagamba ave mu ntebe they are more than 200 so of course ambasina kyakukikolera kyakukikolera Ssentebe b'e Ssentebe babaddewo Ssentebe banne okuva mu luka ebyo byali babaddewo councillors babaddewo Mpoma Shainama and other offices been requested or advised to come to office for so many times. So as per now sira bawo magezi getwenza kumo voice y'abantu ekoze eki you get naye sengane n'omusango nali badde n'omusango ogumpa wabirwa kooti n'ensingisa omusango ne bawa procedure entuufu okuva mu kooti then bayina okunoonya registrar n'abawa obukwakuliza obutuufu bwenina okugibwamu obwesige naye olwokuba sirina musango bakosa bya sabotage bya defamation bya bufuzi ekigambo kunzigyamu obwesige okikozesa naye si kituufu kubanga teri yanzigyamu obwesige nze chairman stamp nzagiyina nalayizibwa abantu bamanyi nze chairman waabwe abamu baabo balabye nga bajja mu ofiisi yaabwe bwemba wendi mbakolako kyenvudde nkugamba nti ggalawo n'okuggalawo kuba bajja kujjula wano oleme okufuna interview gy'oyagala ku nze chairman w'ekitundu nze head of security ow'ekitundu kye lwenategeera nga bakubye olukiiko olukuŋŋaana olutali mu mateeka naddukira waloya wange era ennaku z'omwezi nga 7 gw'omusanvu n'abawandiikira ng'abasaba bamulage olukiiko lwe bakubye babadde nakigendererwa ki bateekawo diiru okuyisaamu ekintu kyabwe nga baddiiru era kyensaba gavumenti nti abakulembeze bayigirizibwe obuvunaanyizibwa bwabwe chairman LC3 alina obuvunaanyizibwa bwe chairman LC1 alina obuvunaanyizibwa bwe chairman LC5 alina obuvunaanyizibwa bwe era yakubatwala mu mbuga z'amateeka kuba bye bakola bya bumenyi bw'amateeka chairman LC3 njagala ayiga obuvunaanyizibwa bwe ebyokugamba nti ngenda kutuula kuteesa nabo nze siteesa na bamenyi b'amateeka